mutereka tubuzeeyo oba mwabutemaatema ne bukola era namwe mutuyitiremu nti bannange twatematemamu tuti kubanga naye buba babuweereza obuwumbi 7 nazo sente za muluwaki wa musolo. Ekirala ate nga kyenjagala nsembye nakyo tugende ku mugga wabaddewo ekintu kya Kampala ekiruma ssentebe ssebo wotabadde omubeezi waalopye nti musula mukulungutana kuba Kampala ayagala kulya Mukono. Banange nali Amerika mu ddwaliro ne ntunula nga buli sayidi gye ntunula ndabanga entuuse Mukono. Akabaluwa kakumpita ku mazaalibwa ga Male nga aweze emyaka 5 nga 8 January. Sabano kawandiike mu luzungu olulungi ddala. Kampita ku mazaalibwa Male kituufu Male oyo ye muto wange. Nze nina emyaka 5 mu 3 naye laba nziraku. Anzira katunulanga ye muto lwakunywa bulungi amachumbi. Ebbanga liyise ng'ab'e Kampala beegeza Mukono ne Wakiso okubifuula ebitundu bya Kampala. Buli we balaba tusiriikiriddemu nga basitula buto. Naye buli lunaku mumanyi we tuba tusaba akalulu eno ffenna tuwera nti tetugenda kukikola ki kukkiriza. Essaawa ejja kutuuka nzije wano lumu mbalage baani abaali bakkiriza wessaali waliwo abakkiriza ne bayimirira ne mu nkiiko ne banvumirira ne bagamba byendiko sibitegeera. Omuntu akuwatya obuwumbi 7 ate gwe nodda mu kuwungawunga. Ne bagamba mbu Kampala egambye kyegenda tukolera enguudo n'obugenda emugge bukube kolasi. Wessaali nembuuza nga Kampala tewannaggwa. Naye baneegamba buulire namala oba ennaku 3 ku kitanda kataba ngobe mu ddwaliro nga nsula njogera ku ssimu nga nyombagana n'abantu bano eno paka bakansala bonna abasinga obungi.